kakati abantu nga Bakasuku, Shalom, Godfather, Calvin Kayanja n'abalala bangi kubanga balese line empanvu mujja balaba naye buli ayogera mubawerevo kubanga ekituufu mukikola ki sinoonya sympathy kubanga omwana owaffe takyadda naye omwana owo akyaliwo nga mulamu ng'okeera n'okola emisana n'ekiro mama n'okola obwakadaama taata n'ogenda ku kyeyo mama n'okeera mu wino omulala n'akeera mu maduuka ng'anoonya school fees n'atwala omwana we ne bukya ku makya nga bakkubira essimu nti omwana wo afu olina w'omulabako. Sebo teeka respect ku linnya lyange tomala galondalonda bivubuka eri mu babasasudde simanya biki ererere n'olondalonda b'osanze n'oteekamu erinnya lyange. I kept in school by choice over my school fees, over my fares, over my efforts. Not even my dad is allowed okuja n'abaako ekintu kyanzijjako n'awuza nakuweerera ereddembe talina neesasulira school fees to have an independent mind nga tebantegeerera. So saagala olowooze nti tujja kugoberera ekintu kyonna bwe kiba nga kizze. Nakubuuza ebibuuzo byali byangu. Abazadde bagamba ki? Lwaki tebanyega? Famire yonna famire tuye kika kiramba olimu omu eyalumwa oba asobola okwogera. Postmortem report yegamba ki? Ey'abasawo. Ku poliisi mukono bagamba ki? Mwawa abo bate mwawa abo. Byali bibuuzo byange. Totandika kunju etekako simanya list yafulumye simanya babasasudde mukulu sisanya mizanyo gya nsimbi ntale. Your lawyer should advise you before they open up cases against you. Zentandika okulaba ntalo ono namusoko mulaba mu 2015 walo omuvubuka bamuyita akabanda ye yamundeeteranga neetaaga to consult me ku political issues. Kuba ntale yali omuvubuka omu ku bavubuka abaali basinga okuba successful ku Nabugaba mu kutunda jini. Yalina amaduuka abiri nga yakagula n'edduuka eddala yaligula obukadde bankaaga 2015 ng'ayagala kuyingira byabufuzi bw'ayagala kubeera MP saidi ye Masaka eyo. Era we nafeesi nga ntale namugamba business zino ez'okufuna amagoba 10,000 ku kintu ez'obusuubuzi buno nga toli nti oba oli producer nti oba olina factory oba ki tezikwatagana na byabufuzi totwalayo ssente zo zigenda kufa zonna. Ntale teyawuliriza. After 26 okuddamu laba ntale nga ntale abeera mu bino buli wukaseera omulamba kayanira ku TV akulira bana akulira bali noza ssente yazoonoona lwabutawuliriza. Ntale for the first time owuliriza. Nze wano ku media teri yandeetawo neereeta. Buli omu abo bonna bw'oyogeddeko ba Shalom bani balina abaabaleeta. Nze neereeta wano. Kati entalo ze tubaamu tuzikalikulatinga nga ziwangulwa. Sisobola kuyingira lutawangulu. Watya singa tuvaana ntandiko n'ennyamiyongo n'omwogerako ebigambo ebikikinike. Mama w'omwana ne tata w'omwana ne bavaayo ne babyewakana nti bo tebabimanyi naawe tebakumanyi. Tulina bujulizi ki nti bakumanyi? Waliwo obujulizi nti bakumanyi? Mu family ennamba oli y'omu yavaayo. Tell your lawyers to advise you. Temukwata mannya g'abantu gattatanira mu bintu bya kisirusiru. Bagende batuwaabire babawaaba bagaye bawaabireze in particular. Otegeere nti not whoever educated is land ku challengingire baloya bawo bawulire. Bano ebamanya ekyatta omwana. Oyinza okunconnecting a crime scene. Can you connect me to the crime scene of that boy? Tunyolwa naye ate bwoleta story ku social media oba yagala abantu bagibuukire bakuwagire naye on what grounds? Waliwo ebituli bingi tulisobola maaga veri gabuukira twagava mu lutalo lwa Suna Beni wano genda obuuze Suna Beni oba mmanyi oba ali ansisinkanye nako oba ali ankubiddeko yadde ku ssimu. Tetwetaaga ssente okujoyininga ekintu. No. Bulaza tweno namanya g'abantu mu bintu bitagatta. Siryangako yadde olw'ataano ne ku seeta siyingira nga yati simanyi oba ndiyingirayo kubanza essomero erinsinga ebbeeyi siteekako omwana.
somero wesinza kuyingira n'enkwata na nyeniryo matayi stekayo mwana bampita Godfather tonjogerako bikikinike